Defense Council, I enjoined the DPP to expedite their investigations. I would also like to point out that the defense that self-formation of this matter, this court does not have jurisdiction. The DPP shall make a response on the 18th of July 2023 on the submissions that were made by the defense. This matter is adjourned till then. Accused persons are further remanded. Koti ewuliriza enjuyi zombi negamba nti n'oludda olwabwe kyannaku nti abakulembeze basiba bajja mu palamenti ya Uganda nga bagamba sente tewali sente zigenze naye ate nga ne sente ziba zibaweereddwa ezirina okukola emirimu ate baziteeka ku bintu birala. Olwaleero bwe tuba nga tuyina abasibe bane 11 bamagala Umaru nobeera nga obatereka buteresi mu makomera nga bwe baterese bamachete nga bwe baterese Olivia Rutaya n'abalala bangi naye nga at the end of the day bajja n'ekiwandiiko ne bagamba omuntu talina musango ng'omuntu bamaze omusiba emyaka 7 emyaka 3 sente ezo ezibadde zisaasaana ku muyi w'omusolo ez'omuyi w'omusolo ku kkomera okuyimirizaawo abasibe abo endwadde ezisaasaana mu makomera empisa embi eziyibwagibwa mu makomera n'ababadde bazizza obusango obutono oba bateebereza okuzza obusango obutono kinene nnyo ku ggwanga lyaffe. N'olwekyo twagala kugatta ddoboozi okuvumirira ebikolwa by'okutuma abantu mu makomera nga tebawozesebwa, ebikolwa ebyokuba nti abantu bangi bali eyo bavunda naye nga tebamanyi naddiro balijja mu kkooti. Bwe bafuna omukisa ne bajja mu kkooti nga bamagala Umaru we bazze nga state agamba fayiro tagirina nga omuwaabi wa gavumenti omukulu abulawo ng'ateekawo munne nga mugamba gojja genda ogambe nti nze sina kyemmanyi. Kati ebikolwa bwe bityo tulina okwegattamu ng'eggwanga ne tubivumirira kubanga bisiga n'ekifaananyi ekibi ennyo ku nkola y'amateeka. Abaana abasoma amateeka n'abantu abeegwanyiza okufuuka abalamuzi okubeera abawabi wa gavumenti okuba ba lawyers tubawa ekifaananyi ekibi ennyo nti mu ggwanga lya Uganda amateeka gakola n'omwagadde gakole. N'olwekyo tukivumirira tusaba abantu baffe bafune obwenkanya era ffe nga bannamateeka obuvunaanyizibwa bwaffe kati tukompayirinze application ey'okusaba bail gye tugenda okusa mu high court enkulu era tuli mu kuŋŋanya ebiwandiiko eby'enjawulo okuva ku booluganda b'abantu bano abagenda okubeeyimirira. Naye ate kitukakatako okusigala nga tubanja kkooti eno okusindika ensonga mu kkooti etaputa ssemateeka okuvumirira ebikolwa ebyokutuumanga abantu mu makomera ne mu mapoliisi nga tebawozesebwa ne bamaliriza okubata ng'omuntu ebintu bye byonna byafa ate gavumenti nga tesobola mukompasetinga. N'olwekyo kyannaku era tukivumirira. Ekyo tokirowooza nako teri mulamuzi asobola kugaana pulide eyaguliddwa kwogera ku lwa kilayanti we. Singa ekyo tumala ne tukikkiriza kibeere olwo kiba kitegeeza obwenkanya bwakulinnyirirwa. Nze naweebwa ebiragiro okujja okuwolereza abo abantuma. Tosobola kuŋŋaana bawolereza leka naawe okujjako ng'olina ensonga ey'essimba era ekyo omulamuzi tukimugambye tekisoboka naawe. Kaakati baleeta dingidongo kubanga tebalinaawo bujulizi wadde n'akamu. Kati batandise okutuwaanyisa olw'okubanga oli twamukuba nga talinaawo kyagamba kwe kusindika munne yeekwase nti munnange taliiwo naye tebalinaawo bujulizi yadde akajiiko kaabwo. Nammwe mukirabye olwaleero mwebale nnyo. Buli mujango okwekula yennyini nti omuwaabi wa gavumenti eyaliwo luli twali tumusabye nti leero gwe guba omulundi ogusembayo abantu baffe baweerezebwe mu kkooti naye oluvannyuma ate bw'amaze ne yeekweka n'aweereza omuntu omulala. Naffe nga bannamateeka tetugenda kukoowa era kaakati kye tukoze tugenda mu kkooti enkulu tufayiringe bail application yaffe ebeereyo tugende ne mu kkooti etaputa ssemateeka nga tuwakanya bino ebintu ebyokukwata abantu buli lunaku ne mukwata abantu nga temulina bujulizi. Makyeyagala okutegeeza Abannayuganda nti nze naakava mu kkomera emabega kaawo naye twasanga ekkomera nga lijjudde nga tetulina nawe tusula. Gavumenti sente zeeyonoonera mu kuliisa abasibe abatalina misango obuwumbi n'obuwumbi obugenda mu makomera obuwumbi n'obuwumbi obugenda mu makooti. Lwaki gavumenti tevaayo neeta buli muntu yenna atalina musango okusinga bwe batandika okuteekateekawo obubadi oba okulaba nti bakyusa ate omuwaabi wa gavumenti bakyusa abalamuzi okulaba nga bongerayo n'ensonga. Ensonga eno si ya kooti eno ya kooti nkulu naye otandise okulaba nga batandise okukandaaliriza abantu that means tewali yadde n'obujulizi bwakola ki bwe balina okusobola okubeera nga bakomentinga omusango guno gwongerayo mu high court. Tusaba gavumenti etya abantu bano kubanga ffe ng'abakulembeze tutandise okufuna obuvunaanyizibwa obutali bwaffe. Essiga eddamuzi
lirabike nti likwata fayiro zino wezitukibwa okuba sanctioned babeere ng'obujulizi bona bamaze okubukuŋŋaanya kibusa abantu baffe okufuna obwenkanya abatazizza musango ateebwe senga nakwokyerezaamu bannamawulire bannange mwebali nnyo